Medard Ssegona akali amagwa tabuse avudde mu mbeera olunaku olwaleero ebigambo n'abyogera bulala nga musunguwavu nga munyiikaavu abadde wali ntinda ku Central Church Mukusabira n'okusiima emirimu Jajja Nup Mzee William Byarugaba gy'akoledde eggwanga lye. Wano wasinzidde n'ayamwebaza okuba nti yasalawo n'alaba omusana n'ava mu kibiina kya National Resistance Movement NRM n'egatta mu kibiina kya National Unity Platform NUP. Agamba nti Jajja Nup abadde musajja nantasangwa, omusajja embaggubagu, omusajja aterya ntama, ate omusajja atalya mu lumena luzise. Asiimye nnyo emirimu gy'abadde akola okulaba nga abadde atadde ekibiina kya National Unity Platform ku bulamu omutuufu n'okusomesa abavubuka okubalaga ekituufu bwe kirina okubeera bw'obanga oyagala olwanirira eddembe lyo. Medard Ssegona kali amaggwa asiimye nnyo famire eno okuba nti yayazika mu bannayuganda Jajja Nup ate n'akola emirimu egy'okulaba nti ataasa eggwanga lye. Ebigambo bye ebisinga bya bukambwe bya bizitowa sobola kubibagamba wano, naye njagala mubawe yayo beegambire ebigambo bye n'obubaka bumutikkiddwa ate ajja butuuse eri bannayuganda ko ne famire ya Jajja Nup. Medard Ssegona akali amaggwa. Clearly, we have been I won't speak politics. I will only behave like a free Christian because Jesus came exactly for that. The protocol has been explained ably by people, the speakers that came before me. I can only adopt the same protocol in the interest of time. Of course, we are standing the death of our colleague, brother. I just want to recognize all the persons that have not been recognized. Last West Stephen, Robert Ssegona. I'm doing this deliberately for two reasons. Because first, on a selfish note, I worked with him in the Kingdom of Uganda as minister for health before he retired to venture into the other turbulent waters. And the second is the demonstration of love and friendship, because they said William worked with the NRM for some time. And the last I heard about which he was 7 years, he was the presidential advisor when Jajja Nup was still the president. I want to recognize and work with him. The second point, because I'm standing in for the leader of the opposition, is to speak like a local man from the city. First, we are not here to mourn the death of William Byarugaba because he has not died in vain. Instead, we are here to celebrate his life because it is a life well led and lived. Whether I like it or not, we shall all die. Tell your neighbor, we shall all die. We shall all die one day. It could be you. And he died young at 58. I know some people who are 80, 90, they are still living. It's the grace of God. Give it to them. Give it to God. That's point number one. Number two are the words written in Timothy, 2 Timothy, chapter 4, 7. The Uganda version is better. It is okukkiriza kukumye era n'embeera zituusizza at the last word. Egamba nti era ekisigaddeyo nterekeddwa engule ey'obutuukirivu Mukama waffe gy'alembeera ku lunaku luli asala emisango egy'ensonga. William is not waiting for anything else. It's the crown. He has fought for this crown during his life. Alwaniridde engule. Era se tubeera tuyimba tuli yambala engule. Era bw'olaba omukofiira ogusebu tweteekerateekera ngule. Nze eyafuna omusala ne mmanya engule ey'oku nsi n'ey'omu ssebo zombi nze nzaagala.
I very strongly believe that I'll wear both. Point number 2 about William was courage. He was courageous. He never insulted anybody, but he spoke with courage. And you know that is in line with what we are doing here. Because Jesus came to free us. And we are not fighting for anything else. It's just freedom. We are not looking for more, we are looking for freedom. And that is our life. I have been energized by the scriptures that have been made reference to in summary in this book. I will not mention all of them, but just a few, or I'll stick to 2. 1, that God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. You know, when they are chasing us outside there, if you see us standing here, you know we are not looking for anything, but we are looking for somewhere to hide, some refuge. And that's why we are here. But I want you to go back and read Psalm 137. Zaburi, kikumi asatu mu musanvu. Bwe twatula okumpi n'emigga n'omugga gw'e Babilooni, ne tuwanika ennanga ku miti egyali awo, ne tukaaba bwe twajjukira ensi yaffe. Abaatutwala mu luwambe ne batulagira okuseka, n'abaatunyaga ne batulagira okuyimba. Psalm 7. Just go back and read it and make your reflections. To the widow and the children, I can only comfort you. And you know, I've been telling people I'm an orphan myself, so I speak with some level of experience. You should be proud that your fathers died a dignified death. Somebody dies and you say, no, I cannot associate with that. And they are there. If some have not died, you look at them and you say, God, if I live and that man dies, I will not cry. Kristo yatekereza okwogera amazima nti gekalifuula ab'eddembe. Waawe yonna yatekereza okwagala nogamba mwagala naye njagala okugenda ebintu bikyali obudde bukyaliwo. William, God saved it. We have received the testimony. And I thank God for that. Yesu moyo wanakuandika Isaac Jawe Jayo Tamani. And I must obey Sanga Rusio. We have Padova Zoom, says in Uganda. Permit me to read the message from the leader of the opposition. The family of the late Mzee William Byarugaba Jajja Nup condolence message. It is with great sadness that I learned of the passing of Mzee William Byarugaba after a tough fight against cancer. On behalf of the opposition platform, my family and the people of Nyamukuru, I offer my deepest condolences upon the death of Jajja Nup, as many of us fondly knew him and continue to refer to him. We mourn with you, but at the same time celebrate the extraordinary life of this remarkable man, a humble and gentle elder who gave all to build a strong and formidable force that the Nup he is today. As head of our party's elder village, he offered the much-needed counsel with the younger generation of leaders and supporters alike. He was steadfast to our struggle for a new Uganda. We shall greatly miss him. Our thoughts and prayers with you in this trying moment. We pray that the Almighty God
comforts you and rests the soul in eternal peace. Please accept my humble contribution of 500,000 Uganda shillings to assist in burial expenses. Obuwuka Mukusabira, leader of the opposition. As you may be aware, Obuwuka was as deputy president for the National Unity Platform in Uganda. It is in that spirit that I am humbled to invite the president of the National Unity Platform, who is in the country, Medard ebigambo bya Medard Ssegona akali amagwa byebyo mubiwulidde. Ajjeyo Bayibuli n'agikubaawo n'ayogera amazima nti Yesu Kristo yatusindika tubeere ba mazima ate tube ba ddembe ate tulwanirire eddembe lyaffe nti kati bannayuganda kye baliko bakola ebyo Yesu Kristo bye yalagira ba mazima ate nga balwanirira eddembe lyabwe nti ne muzeeyi Byarugaba William Jajja Nup naye bino abikoze era tabuusabuusa n'akatono nti Jajja Nup agenda kubeera mu ggulu wali okumpi ewa Mukama Katonda waffe. Atuusizza obubaka bwa Leader of Opposition omubaka Lop Mathias Mpuuga Nsamba bwamutumye ajja butuuse ate ku mukolo guno era abutuusizza bulungi obubaka mubuwulidde mwasimidde Jajja Nup ebirungi byakoledde eggwanga lye. Medard Ssegona akali amagwa ategeezezza nti one day Bannayuganda bagenda kwambala engule era nategeeza nti akakoofiira akamyufu ako kaalaba omukulembeze wa church nti kangule Bannayuganda bali mu kwetegekera okwambala engule ddala eri ennene esingayo era nti ali sure nti Bannayuganda abali mu kibiina kya National Unity Platform abaagala okwambala engule ey'oku nsi n'ey'omu ggulu nayo baakujambala kubanga tebalina nziro yonna kko lyonna nti n'olwekyo Jajja Nup naye agenze talina nziro yonna nga talina kko lyonna kiba kitegeeza nti engule ajja kujambala. Asiimye nnyo buli muntu alina kyakoze ku bulamu bwa Jajja Nup okutaasa wadde nga yatugenzeeko naye kitalo nnyo kitalo ddala. Kale ebigambo bya Medard Ssegona akali amaggwa byebyo nsaba mbasibule tujja kuddamu tuwaye Omukama Katonda yagira abakuuma nze ngenze mweraba.